alumba Meng, alumba Peter Mayiga. Very fake song. You are watching Tariq Media. Welcome to our channel. Omwami Frank Gashumba yabadde akyazibwako ku Radio 7 Radio mu ggwanga era n'ayogera ku nsonga ez'enjawulo. Yayogedde ku by'oluyimba lwa Nalumansi, olupya olwa Bobi Wine, n'ayogera ku bya MK Army ya Muhoozi Project, Muhoozi Kainerugaba. Amaloboozi gonna tugakuleetedde n'endowooza ye kyeri ku by'ebisiyaga. Yayogedde ku ky'oluyimba lwa Nalumansi, n'ajjayo ne Banalumansi ki be baategeeza mu luyimba olwo. Katuwulire omwami Frank Gashumba mwennyini. Nalumansi wamuwulidde? Nali nakola ceasefire ate kati gonziza mu by'entalo za Nuupu. Luyimba balita Nalumansi. Ekisooka Kyagulanyi yeebaze Museveni. Robert Kyagulanyi, President wa Nuupu, weebaze Yoweri Museveni. Weba nnyimba zino ze Nalumansi wali badde ofulumya kaakati. Simanyi. Omwana yakubye oluyimba Nalumansi. Era okukwata omubabiro. Luli oluyimba ne baakiggala. Ne baamuzibe tebalulaba. Very fake song. Agamye. Nkiddamu. Kyagulanyi singa tiyagenda mu byabufuzi. Yali badde ali kuki. But did you listen to the song? Yes, ekidongo nakiwuliza ne message ekirimu. Alumba Meng, alumba Peter Mayiga, alumba Bampuuga. But I like it that way. Message egirimu nnungi naye ekidongo kwegayidde producer w'omugobe. Netalina walubira abantu bano mu luyimba. Emitwe gy'ebyennyanja nga tuli batabanywa amata g'ente envandimwe. Nsobola okuwulira oluyimba n'entegeera message yaki yalwo. Simanyi nti waliwo leedi eyinza n'okuzannya oluyimba olwo. Abantu ne baluwulira. It's fake. Abantu bakyamuse ku luyimba olwo. Abajega. Ye mediocrity eri. Abantu kasita bakka buli kyobawa. They just consume. Yes, they just consume. So you didn't find any temuli era producer w'olwo oluyimba. Mu Uganda mulimu producers abalungi. Dan magic. Kubanga kati Kyagulanyi ku sente zayina asobola n'okusasula producer abali e Nigeria. Nibakubira ekidongo. Ekitege. Akwatumuagala bwagazi. Nze Kyagulanyi omuyimbi simuyinaako buzibu. So you didn't appreciate nze sina buzibu na Bobi Wine omuyimbi. Nze nyina buzibu na Kyagulanyi Robert politician. Actually if we went into my car, nyina MP phone number eriko enyimba za Kyagulanyi ne Bobi Wine ne Bebe Cool. Enyimba enkadde zali nyumba nnungi. Ku weekend abantu basibe babinuka social media ngeri taken over by Nalumansi all over everywhere. Nagami kino I was forced social to look media for si authority yokutegeera. Social media is not a reference qualifying abantu. Singa bwe kitraininga ku social media kye kibeere ekituufu. Nenga Nalumansi no zero. Message wagezezaako okutuuka ewabanno yatuuse but kino kankikugambe. Enkonge y'omu Buganda bwe takkuba ng'oyingire kuba ofuluma. Amulabula. Yes. Kubanga singa n'empuuga avuddeyo n'ayogera ensi eyinza okudduka. Okyeba mpozi ndabyeko ne video gye bampeereza ngali ku Saabala beach. Ne basajja mu mujooga. Nga abuuza omukyala leero mpadde ku ngege nti leero nkuwadde ennyama ya mbuzi. Eyo nayo bagimpeezaako n'endaba. Kibi. Anti kyakulaga nti then togamba nti Uganda breeding. Nti atera kulya ku nyama ya mbuzi na kyennyanja. Buli kati kye batulaga leero ndidde kino liri kiri which is okay to their lives. Then don't say Uganda is breeding. Actually ezo family zonna zaali badde zisinza Yoweri Museveni. Bw'oba ku ssente z'oyina tosobola kufulumya luyimba a must listen in. Ng'oyina buli kika kya ssente. Kuba muntu aba ne ssente aba ne capacity okukola buli kintu kyonna. Ompulira. Bangaye bano abayimbi aba Nigeria ab'amaanyi abo mboluyimba lumu luyinza okuyita mu ba producers nga 7. Ono n'ayongeramu kano paka ky'ovola bafuuse global. You get it? So it's a fake song. Message egirimu nze siri wa Nuupu
Mpuuga tangulirangako kifi kya nkoko n'akimpeereza. So gwe interpretation egamba nti Mpuuga Peter Mayiga Katikkiro Balumba ne bonna bali mu bracket emu nti bonna bakolera omuntu ali omu Yoweri Museveni. Abanupu bonna. Nope, it's not subject to debate. By the way, leero meetings abaana ba Nupu abasoba 40 and njize bingi ebimu mbadde simanyi. Nina gamba nali nakola ceasefire. Okay. Wakola ceasefire. Tetugendayo. Tukoma. Nali nakola ceasefire tukoma. Tutemu ebyo. Mwami Gashumba. Nga saakulabye mu launch ya katabo ka mama n'abagereka tebakuyise tewayagadde gendayo era nga bwe saalabye abantu bangi ne Mengo saalabye nga wali wajiikirira nti ono officially representing the Mengo saalabyeyo. I mean what happened? Nze sijja kulimba nakoma okuyitwa ku mikolo gy'Emmengo nga Katikkiro JB akyaliko. JB Walusimbi. Emikolo gyonna Owekitiibwa JB Walusimbi we yabeera Katikkiro wa Buganda nafunanga VVIP card. Era na participating nnyo mikolo gya Buganda. Actually nze omu ku baasooka okugula ettaffaali ye Kasubi miliyoni zaali 2.5 ne certificate eyo ngiina. Naye okuva Charles Peter Mayiga Katikkiro ya taking over sifunanga kadi n'emu. Okiwulira. Naye emikolo gya Nnabagereka saagala kwogera ku Bwakabaka ne Nnabagereka lwaki? Nnabagereka mulabanga maama wange, mulaba mu kitiibwa kya maama. Ekyokubiri, ekifaananyi ekiriwo kirabika waliwo challenges eziri mu Bwakabaka ne mu family. Kati nganza ina family amanyi what families go through. Ndi reluctant nenga manyi bingi. Amanyi bingi. Singa mbadde myaka nga 10 emabega naali byogedde. I know a lot. Bingi nnyo nga gye nkomeza. Nendi reluctant lwaki? Mukwano gwange bw'aba n'obuzibu mu kampani yenge ina challenges. Sisobola kudda bbali ate n'enkuba ngalo. Mukwano gwange bw'aba ne challenges mu family ye. Sisobola kudda bbali. Kubana esawa yonna kijjo. Nange fenna mwe tuli mulyate lisinkinga temubaanywa champagne. Mwenna mugenda. Lyonna likka. Kubanga njalo tunne ebintu biringanga bina byalo tunulire. Mama Nnabagereka yalonchinza ekitabo kyekiro nkingide ku Kampala Sheraton Hotel. Yes. Ng'olubiri gye luli n'Emmengo gye wali Bulange. Si bwe kiri? Bwe kiri. Mama Nnabagereka nalonchinga akatabo ke tekwabaddeko mukulu yenna kuva Mmengo. Owulira? Kuba minisita ne Katikkiro nti yabaddewo. Kubalangira bonna sisuubira nti waliwo yabaddewo. Eyo question mark y'amaanyi. Akatabo ako sinabakasoma nze saagala kevaluinga because I've not read it. N'abakasomi bakugamba nti ndoza Kabaka talinamu input mu katabo ako. Ekirala akatabo ako bali mu canalizingira ku NBS. Ngate the purported media house ya Buganda ye BBS. Of course BBS ya Buganda. BBS belongs to individuals. So waliwo kigenda mu maaso yetokola kitutategeera. Nze mbagambye manyi bingi. Singa mbadde myaka 10 luli. By the way ne myaka gyotuukamu n'otunia business interests zo n'otuna emikwano gy'olina n'ogasika akwogera ekyo kankikole ki? Kankireke. But you know a lot. Era nenga nti nsumululeko. Sumulula? No, sisobola nkugambye kitaffe yatugamba. Ense kuulye mu migasho. Mpulira ensi yenfuga Katonda yanfuga. Yogera ko oyina omuzindalo mu maaso. Ensi si yenfuga, nfugwa Katonda. Nice oli mutiitizi. Kambeera omutiitiizi. Sebo bwe twalumbanga Yoweri Museveni n'anjula n'anteeka ku CMI temwandeetera ku mmere kulya. Tugambe ku bingi biri. Sumulula kale katini. Bannayuganda olumba Yoweri Museveni. Gashumba waffe! Museveni bw'akuleeta 10. Kasajja ako nako kwogera nnyo. Owulidde? Me Frank Gashumba. Mutubedde. You belong to the MK army. Yes. Here you were a renowned supporter yes. of General MK. Ramusubize gwange bintu bingi nnyo. Kyesirumamu. Kyotalumamu. Yes, ekiro n'emisana. Mu nzikiza ne mu kitangaala. Omanyi kye bayita a true friend ye muntu ali willing okudefending in your absence. Supreme leader waffe General MK Kayiro. So you're ready to defend him at all costs? Yes. He's a human being like you. Muhoze kimwawula kumwe. Nti he's a foster general. Mwana wa President Museveni. Nenga muntu nga mu. Does your group support homosexuality? No.
Oh. No, but we saw your spokesperson speaking very boldly about it. What's wrong with it? Ebyo birowoozo bya Andrew Mwenda nga ye tebiri presenting the MK army oba MK movement. That is your face. Is the face of the MK. He's not the face. Our face is General Muhoozi Kainerugaba. Mwenda is not the face for MK army. I'm not their face. Teri muntu waffe. Brand name yaffe bagita Muhoozi Kainerugaba. Si Frank Gashumba, si Baramu, si Nzeyire, si Toyota, si Kabanda. Singa nkutta omwana enkya nga mugamba omwogezi wa MK yakutta omwana, ebikolwa byange tebiri presenting MK army. Okitegeera. Mwenda okuvaayo n'adifending abasiyazi biri presenting ye nga Andrew Mwenda. Actually, Andrew Mwenda yabadde ku NTV tebamwanjudde nga spokesperson wa MK army. Bamwanjudde nga veteran journalist. Sibe kiri? So ebirowoozo bya Mwenda bibiye nga Mwenda. Si byaffe nga MK army. How did you feel as the MK movement when you had your spokesperson speak these words? Nakugamba yamba abantu ejjeyo ebintu byenjogera wano. Unfortunately, producer wo baani tabireeta. Nakugamba abasiyazi bali mu Uganda muno ku level zonna. Ba chief executives abakulu mu police mu majje. Nenga abasiyazi walo ne gwefunyeko amawulire leero nako njaga verifying ampola. Mukulu wa maanyi nnyo mu ggwanga muno. Asula Luweza. Ayambala galubindi. Banga emimbwa ina n'omuvuka gwe yakolera edduuka omusiyazi. Naye atenze kankubulire. Ayambala ne suuti. Nze abasiyazi singa tebatanse ku preachinga njiri mu masomero. Nze mbadde sina budde bwabwe kubanga mbamanyi mwebali. Nakugamba nasooka okulaba abasiyazi 1997 Amsterdam, Holland. Nasooka obalaba abambala obukondo. Owulidde? Naye abantu abafunye mu tteeka lino ery'ekisiyaga bamanyi Parliament yayisiza be bannayuganda abali ebweru abasaba obutuuze. Teri munnayuganda ali bweru nga yateekayo empapula nti bamukijjanya olw'obusiyazi gwe batagenda kuwa butuuze. Kituufu. Naye nze njogera nga ntya Allah sinnaba kulabayo musiyazi gwe bafumita kiso gwe bakuba miggo. Anti kati etteeka ligenda No, etteeka nalyo liringanga nze singa omuntu aŋŋambye nti namubbye poliisi ejja kunsamoninga oba ejja kunkwata entwale ku poliisi nkole statement yange ntwalibwe mu kooti mpoze omusango bwe gunsinga mbere convicted. Naye bano bataddewo embeera nti bw'osanga omusiyazi mufumite ekiso mukoleke fujjo. No, that's a lie. Ate nekyanamu abasiyazi nga bwe mwagala muwulirwe naffe mutukkirize tuba challenging. You get it? Listen. Abazungu abagamba nti democracy it's about numbers. Ababaka abasuba mu 308 nga baduumirwa speaker Anita Among bayisize etteeka. In fact begaddwako n'abalala they were about 444 because others bali ku Zoom. Bali nga bina. They were 444 in total. Out of 570? 529. You get it? Ababaka bina. Anamu bana. Abali presenting the entire Uganda. Bwe bagamba nti stand yaffe Uganda yeno. Lwaki ate kati mudawutinga democracy? Nze kinnuma ku baana abasiyazi abo kiri kimu. Bakambwe nnyo. Abasiyazi? Mbageraageranya ku batalabani n'abaana ba Nuupu bano nga yakatandika. Abaana baali bakambwe abo. Nga bayinza okukwemula okuva ku makya paka nkeera. Okay. So to me, Mwenda does not represent the MK army oba MK movement. Ebirowoozo bya Mwenda nga ye. Omweganye. Nkugambye ndagaye ku clip ya NTV nga agamba nti bamulese ng'omwogezi wa MK movement. Bamulese nga veteran journalist. Okitegeera. Nabalabyeko n'entebe mwaba MK mwadde mugenze kukola ki? Ku Lwomukaaga ku Sunday that was yesterday chairman supreme leader wa fera chairman wa fejeno MK Kainerugaba yatongoza bulungi bwansi n'okusimba emiti nga bulungi bwansi wano mu Uganda mu abaana abato yaliwo abantu le bavangayo every Saturday ne bakola emirimu geared at cleaning ebifo mwe bali ne mwe basula. Yakitandikidde Entebbe n'asaba abawagizi be bonna across the country every last Saturday of the month tukerenga to cleaning ebifo byetubeeramu. Bukyabadde twabadde abantu badde bangi
ate nga tewabaddewo birango byonna ku radio abantu badde bayitirivu. Yes, ate njala nnyo MK ave mu bulamu buli bwe yalimu abeere n'abantu. The MK I saw yesterday gwe njagala ayite mu Owino, ayite Nakasero, ayite mu Ndeeba, ategeere obulamu abantu bakola ki bwe balimu. Is it sustainable? Musobola okukimaintaininga? Kisoboka kubanga ffe tusasula abantu. Ffe tulina muntu gwe tuwa transport refund, situgulira abantu mmere. Kiri sustainable. Okay. Yes. Kale ku radio phone radio 7 John Simbiz nonzi je tutandike ku nsonga. Tubuze kibuuzo ekinene nnyo. Network yo is your net worth. Abantu bomanyi Kiki mu Luganda? bebasalawo kikyoli. Abantu bomanyi bebasalawo kikyoli. Ani Oba boyita naye wulira empisa ze. Kanze tandikirawo tova ku radio agambye anti ku kyeddiini nzikiriziganya ne Gashumba naye ku kayimba ka Bobi Wine tayina wemmengo yalumbye. Just he always speaks the truth. Kalayira entinda. Tuna kuleta mulala. Kalayira yayina eddembe ly'okulowooza nga bw'abiraba. Wali kyempulira muzindalo gwange mwami Gashumba. Kalayira oyina eddembe ly'okulowooza nga bw'olowooza. Nange nyina eddembe lyange okuinterpreting oluyimba nga bwe ndukola ki. Awo bwe tunadda ku frequency eyo tugenda kweyagalira mu Uganda buli omu yeeyagale. Okay. Ensobi gye tulina wano kwe kunforcinga ndowooze nga gwe bw'oyagala okukola ki. Buli mwalina mutwe gwe. Eryo ly'ejjoogo lya Nuupu wano mani Amere yakuba n'alisaanyaawo. Ejjoogo eryo litegedde. Kwe kunforcinga okulowooza nga bw'olowooza. Don't coerce me. Don't rape me. Don't intimidate me. Nyina eddembe okulowooza nga bwe ndowooza. Naawe oyina eddembe okulowooza nga bw'okola ki nga bw'olowooza. Adam, thanks for the show. I'm Isaac Bedwa from Bujenje Masinde enjoying the show. Send Naula John Lennon kweni mpuliriza ensonga zonna. Nze Kizito Siraje from Masinde kijura mbuuza mu Bible baagaana ebisiyaga ng'ate abazungu be baleeta eddiini mu Africa. Katonda afuna tutya okukkiririza mu Bible ng'ate abagiita babinyumirwa. Webali kuweereza ambasada wa Geno MK Emawokota Mpigi ambira Franka Munuunya era ayongere okumunyisa enjiri nti Geno MK president addako. Kituufu. Nga Gashumba ananaagira ku bisiyaga Fred ali buliisa. Ne Fred oba oyagala njogere ntya bannange. Mr. Kung, thanks for the show. I'm Macris at Gonza in Kakindo Bulisa. Let Mr. Frank be on one side. Either support Sebisiaga or disagree with it. Kati. You cannot answer either and or in the same question paper of CRE, and you keep on expecting more marks. Linda ko sebo nzikiza mbadde mu. We are all listening. Macris at Gonza in Kakindo Bulisa. Kati Macris gwe yasoma CRE okola ki ku nsi kuno? Wasoma CRE Christian Religious Education siwe kiri? Yes. Wamusoma olwamala okumusoma. Yasoma CRE. Okola ki? Value ki gy'oyongedde ku nsi? Wasoma CRE HLO biki ebyo history economics literature sibi ebyo stroke divinity. Hi Mr. Kungwa and Mr. Gashumba omusomesa mwebale kutusomesa. Nze Ben Empata kwendi ngoberera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Gashumba mabirizi yawabide speaker n'amalako. Mabirizi yawabye? Uganange mali. Mali mabirizi yawabye. Niyo kumanya amawulire bannange muli basajja bazibu. Nsomye story mu monitor tebayongeddeko na kigambe male mabirizi. Bataddeko ani? Mabirizi. Ontegedde? Bebayagadde ndowooza. Olaba? Kankomaawo kyekitegeeza. Mabirizi. Lwaki erinnya lyaffe litumanyi male mabirizi temwalikoze eki? Temwali mazi. Bataddewo embeera zifu mabirizi mulala atali ono waffe. By the way mabirizi oyo nze sikkiziganyire ku bintu ebimu naye nze sirabanga muntu ayina determination nga mabirizi. Very determined. Very determined. Niye ngamba nti yawona okusiyagibwa mukomereruzira. Simulabanga muganda wange mabirizi. Simulabanga kuvala yavaayo. Era yanga nti kungu. Ndoza kye kiseera abasibe batwalire nga abakyala baabwe. Naye kye nalaba. Nasima tukanawona. Mabirizi. Okay. Olulala nja kuzannyira eddoboozi eryo. Wandizannye kati oliwulire. Obudde tewali. Okay. Onagambye kungu. Naye kungu, may Allah guide and protect Gashumba because he is a man of sound mind. Agrees on principle and disagrees on principle.
Honorable Maimuna, former woman MP contender, Mbale City, Bambi. FDC. Allah muwe mukisa naye. Na omwennyina zenno Maimuna. Okay. Onagambye mwami Kongo Gashumba aleme kuba mukambwe ku Lwamwenda. Ewaffe mu bavandimwe tumuwa kye bayita akato. Tumuawula tutu ali masindi. Onagambye ekibi agaye mwami Kongo Gashumba naffe ab'ekyankwanzi otutumirangako kale ab'ekyankwanzi mwenna abavandimwe mwenna bannayuganda abaliyo by the way kigamba abavandimwe kitegeeza abooluganda mwenna mbatumidde nnyo by the way nzija kyankwanzi eyo waliwo omuwala mukwano gwange agenda kwanjula tujjeeyo mukwano gwange ennyumba dde programu yange ngeri so tight naye ngenda kukomawo ekyankwanzi eyo. Yes. Ekibi agaye bamuyita omuvandimwe ekyankwanzi murakoze. Kungu webale ku eni abavandimwe webale kuweereza ne mwami Gashumba mutuufu nnyo byayogera kubanga naffe mu buto nokimanyi ne Yesu muvandimwe nedda naffe mu buto bwaffe twali tetumanyi nti abantu abakulu tebagenda manju era twamala kukula ne maama ebyakati onamita ndi wa Mungu John Ntale ali kyankwanzi niye nange obadde oyogera kino ne bomwa kufaananyi manyi maama ntata ku radio kuno kwebali nange sijjukira kubalabako ndayira nga ntya Allah mami wange akyali Masaka wano simulabangako ng'ava manju kuno bakunumba gyobeera byatwalayo Diamond lwaki ombuulira byotwala mu toilet. Dr. Derenganga Masindi naffe tuli eno team MK naye abayindi batugoba ku ttaka nga bwe baagala. Tusaba Gashumba atuukirize message yaffe eddoboozi lyaffe eri MK atuyambe. MK yani mu ggwanga muno. MK president addako anti kati he can't handle nsonga za ttaka. Wulira tuyina groups ziri bbiri ez'amaanyi mu Uganda kati. Tuyina tova ku main group egamba nti President Yoweri Museveni akomewo 2026. Tuyina group endala MK Army standby generator. You're now setting your own opposition. Amasannyalaze gatova ku main we gaviirako standby generator ng'etokota. So to say that Mr. Museveni or his son? Gwani agambye nawe teekayo wuwo. Teekayo wuwo who has stopped you. Tova ku main ye brand name ya Yoweri Museveni 2026. Fe tugamba generator kasa amasannyalaze gavaako. Wetandikira okutokota. Naye bannayuganda bembalabako emikira mulowooza kinti mbuzi that you're setting your own opposition. Kaakati kiri kyenda kugamba. It's either Mr. Museveni, if it's not him, it is his son. Omanyi kye bayita branding. No, but it can't be like that, let Mr. me tell you, Gashumba. muganda wange Kungu, ekintu successful kye tukoze mu myaka gino ebiri geno MK kyalina tuli wadi ng'okimanyi? Okimanyi? People no longer discuss Gen Muhoozi Kainerugaba, the son of the president, but discussing Muhoozi Kainerugaba, the person. Ekyo kyali kimuwa obuzibu nga buli muntu amulaba ng'omwana wanti. Kati ffe kye tukoze through branding. It's a strategy. Emusinza bibaweera wano. Kubanga twabiwa abantu abamu ne babikozesa tebaatusiima. Do you get my point? So successfully kye tukoze kyekyo. He's the next president. But look at the situation, Mwami Gashumba. Nga Mwami Museveni ne Gen Muhoozi balemeddwa okukkiriziganya kwanya gy'okujja. Omwana again, tata I'm coming full throttle. Okay, kale. You know, I mean, it's either Mr. Museveni bw'aba taliiwo omwana gwe mutaddewo nga possible opposition politician. Ensi yakulwanira. Okiwulidde? Ensi eringanga National Park. National Park engabi ekeera ku makya. Ekisolo ekikyasinze okubeera attentive y'engabi. Engabi webeereyo omuddo ne bwe gwekyusa ne bwe gwenyeenya ebuuka. Ompulidde? Engabi mu National Park erina okudduka faster than a lion to survive in a national park. And a lion must run faster than a cub okukakwata ekali surviving. Ensi si ya kusabiriza, ensi ya kulwanirira, ensi struggle. Nabadde ku parliament nga ngenza okulaba speaker. Last week I think on Thursday. Ninsanga ababaka bangi. By the way, nebaza Katonda nti ababaka bensanga. Wamulabi speaker? Ani? Speaker ye wamulabi. Speaker samulabi. Nadde nakatuuka agent phone call nejja nga yina gy'alaga. Naye nagambye abantu nti amadaala gano ge tuliko bo ba Museveni baagayingira ku kifuba. Yensi gye tulimu. Ensi si holiday. Ensi si honeymoon.
ensi kulwana lutalo kati onziziza kati ondese mu programu yenye tujja okukola ensi si yakusabiriza. That's next week, the other week. You get my point? Okay. Gwe tosuubira noddaawo muffe tugamba bwe tuti ensi lutalo. Mr. Kungu, help me give my number to Mr. Frank. I'm Aisha in Masindi. The issue is about getting a job. Please. Anonya mulimu. Jala Aisha, number naziteka wano. Yegolo mwami Gashumba muyambe. Adam, webali kuwereza team MK manager Afro Right Kitengule Masindi. Nze mayanja ekakumiro mwami Gashumba je achalireko ne Radio 7 live tumwagala nnyo inshallah tujja kuteeka mu bunyoro lwemwagigulawo na limiti okubeerawo n'ensange wanga siri mu ggwanga ne tujja kujja inshallah. Jambo Adam ze Robert Chikwaya kakumiro ndabira Frank negomba okumulabako naye simanyi tujja kuteeka Adam we bali kuweereza n'okukyaza omukulu Gashumba Frank tufuna nnyo mu bigambo bye. John Mark Alimasindi. John Bosco Mutungo agambye kwetuli tugobere nteekateeka eno. Regan Kihaguzi. I like that man Gashumba. Adam nze Samu Musoga Kwendi. Jeff in Chibaire Hoima. I always tune in. Say hi to Mr. Gashumba. Wanagamba okay Gashumba turi nacho oyene wafe nakasongola abanyankole tebafaayo kunabira bweru n'abaana nga kale imi sitegedde kyotegeza imi onagamba mukulu Kongwe bali kutuweereza mwami Gashumba ennyimba z'emyaka gino nga zitusobedde yene music omwogerako ki Real Emma Ronnie bwagambye onagamba I am Ismail in Chirasha Masindi. Thanks for the show, but let him tell us between MK and M7 who is coming. Mr. Kung Jambo, I'm also listening. Shivali Moses in Bududa. I'm tuned in. I am Magola living in Hoima. Let's never judge people's ideas because we don't think like them. There was a time that we did not think the way we think today. Magola living. Magolo yonkwagadde. Endaba gye nalinda bamwensi nga nyina emyaka 25 yanjawulo nnyo nkibuuza nnyo ne muwala wange olumu nga tufunye obutakwatagana ne mubuuza endaba gy'olaba mwensi bwe wagiraba 5 years ago nanga no nanga kati mpuliriza actually nze okuva taata wange lwe yafa tewali bantu bempa kitiibwa bempuliriza nga bantu bakulu kubanga kitaffe buli kintu kye yaŋŋamba oba kye yatugamba tukiraba kaakati gwampulirize essaawa zino endaba gy'olabamu ebintu bwe wagiraba 5 years ago ate ekira tebabalimba ti numbers zitegeeza kituufu kambawo example genocide y'e Rwanda singa bagikolako referendum yaliyise kubanga abahutu balinga 80% abali baspearheadinga cruZ ya genocide naye nga kyebakola kituufu ompulidde mob justice eyo giraba bayinza okusanga omuntu ne bamukuba nga balowooza abadde abba piki naye nga kyebakola kiki kikyamu ne gundi yakyogeddeko ani Mao sorry no Odongoto yakyogedde nti okukyusa ssemateeka President Museveni afuge eggwanga lino ababaka nozanga 80% ababaka bavotinga in favor siwe kiri naye nga kyebakola kituufu to them balowooza kyali kituufu mwegendeza okubeera judgmento abaganda bendispecting nga nyengero zaabwe zagamba towulirizanga gwakawala tosala nga tonakuliza gaki tosala gwakawala nga oyina muwala we gweyagala ennyo Rahuma namugambye Kungu Mukama takimuleetako singa akuze n'afuuka omusiyazi nedda mugambye Mukama studios onako olwaleero lulimu mwami Gashumba yaga kalimu akatangawuzi katangawuzi mulimu ekisubi chai mulungi nnyo kozi restaurant yaffe yani Yuga roll thank you so much chai mulungi zen nyala nye ebintu ebirungi chai mulungi nnyo nga gyenkomeza ka chai ka matas samosas nungi buli kimu bakiina naye nabasaba ne ka champagne mu katuwe kozi oli mu kisiibo Kungu ndi mu kisiibo nze saasiibye nze sisiiba tosiiba nze neto ina kusiiba kubanga osiiba biri ebyammwe sibine ebya biriwa oli musajja mukatuliki namwe mwina lent nze mu bulamu bwange sisiibangako never ate sirisiiba lwaki
as long as nyina appetite okulyako kwa kwegayirira appetite wegira wolira okay maliza kachayo bagambi era bwe ndigenda mu maaso ga Katonda ndi munnyonnyola bwalimbuza lwaki saasiiba yamugamba okay nenkola ebikolo ebyekisa nsiibulula abakoze eki abasiibye Mami Franka Gashumba, this is where I like it most, and your network is your net worth. This is a very huge statement you need to break down for us. Kakati nga sinabagenda ensonga ya Andrew Mwenda mu bulamu bwange simu zange tezikubwangako nga leero eza office n'ezange ziri personal. Nabagambye biri ebirowoozo bya Andrew Mwenda yadde ku NTV bibyenga ye tebiri presenting the MK movement or the MK army. Nene ekirala njagala muyiga okubeera tolerant. Tolerant kye ki mu Luganda? Okugumikiriza. Okugumikiriza. Amagezi g'omuntu bagalabira mu biseera ebiri challenging. Kungu singa okitegedde nti muganda wakuddako musiyazi okola ki omutta? Namugaidinga ku kituufu. Excellent. Singa mukwano gwakubeereddewo mu buli kintu kyonna omuzudde nti musiyazi temufuula abasiyazi nti baziba nti they are criminals. What are they? Ontegeera temubafuula nti no tubyawule Katonda nyuma bigasho ka information eteka parliament yayisiza buli musiyazi criminal katugende mpola tunasobola tutyo bayamba abadde bakiyingiddemu eteka tikyali lowoozezaako tunabayamba tutya kusiba busibi as long as you identify nti ndi muli waabyo myaka 2 ate no basesaaki tewali bantu bafunye mu debate eno nga basiyazi kwa n'omuntu adde tabamanyi. Bad publicity is good publicity. Emirundi gyondabidde twali tudiscussinze kabasiyazi emyaka ng'ebiri emabega. No way. Tewali bakifunyemu nga kino. How do we help them? Bwe tuba tukizudde nti kintu bayiiya kiyiiye. Nemo mutaddewo embeera nti bw'omusanga mukube ettaffaali. Ekyo kikyamu nnyo. Kumu abatuulize essaawa zino mulimu ba rapists. Mulimu abenzi ng'obwenzi obukuliko babutika train tevaawo. Mulimu ba murderers, mulimu ba rapists, mulimu ababbye ssente z'eggwanga zimalawo. Basiyazi nziramu ababbye eggwanga lino limalayo basiyazi. So tugende mpola agenti ku bizu bya Uganda 10 tekirimu bwe tubala ekisooka tekirimu. Lwaki bakifudde ng'ekizibu kya Uganda ekisinga? Banna Uganda we are not critical thinkers. Singa omuntu aze na confessing yanagamba muganda wange ebintu ebyo nali nabiyingiramu netandika omuyamba bondaba naye ngolo mutandika okuvuma. You get it? In fact nkitegedde kati you've raised a very key issue. Banayambibwa batya? Tewali bantu wali omanyi nga bali banywa omwenge ne baguvaako. I know them, many of them. Tewali Kyutikaye teyanywanga enjaga teyagivaako. Yagikumuntaga yagivaako. You get it? Oba tusobola okuyamba abanywi b'enjaga, okuyamba abanywi b'enguuli n'ebirala byonna. Tukifuula kino nti bali nti bosanga kuba ku mutwe. No. Kakati muteeka bo balowooza nti nze ne bongamba kumenyera abasiyazi 10 mbakuwa ennamba yaazo bemmanyi nenzaani sinze Katonda. Abasiyazi olina bomanyi? Yes. Nga musiyazi? Yes. Bangi n'abatuuliza bangi be bamanyi. Actually ebifo abasiyazi bali mu bibuga, abasiyazi mu byalo tebaliyo. Bangi bannamawulire ab'amaanyi mu ggwanga muno nga mu kukisiyaga akinywanga bwenywa kyayi wano. Bagala tuwonolera mulimu gwaffe. Abayimbi be mumanyi be mutya nga bayita mu buutu ne mu boneti yonna bayitayo. Najja ku stage mwana ne mukuba engalo. Nenga musiyazi? Yes. Tumutte? No. Answer is no. Musibe emyaka 20 years. Okitegeera? Kasita kimanyibwako nti ono musiyazi myaka 2. Kambuza ekibuuzo ekifembayo ku kino. Singa dokita agenda cooperating ekyomutima musiyazi tokkiza kulongoosa. Banjagala kuwona kyekizibu kyange. Nga the best physician ajja okukola oba heart transplant musiyazi togendayo? Endayo.
ne mu kifudde nti kiryawo kijejejeje olw'okukyamuka. Nze Gashumba sikyamuka ndi myaka 4 ndabye ebintu bingi sisalira na muntu musango okujjako nga maze okuwulira ki kwanze mbirivinga ekintu ekyo bulwadde mtabaita kuyamba. Yes. Bana mtu ala mukomera tajja kuyiga. Ne buzibuka ekiro ne kugamba gwe kungumbu good night darling gwe kungugwe. Nate kisoboka ekyo. Kikafuwe. Otegera. Gereza kono. Lwaki ngereza kuye. How do we help them? No, but I think Parliament Bobalowooza nti bana mtu ala mukomera and yes. Sagendo kuva with after 10 years nga transform. Kankubuza mwe kibuzo. Bo mutwala mukomera ate nasiyaga komera lyonna. Nali ku radio wano nemba gamba Bungereza Europe US chakyuse olina ganto dangamu kompita Mr nze ndi mumuyite shi abasajja. Yes okujjako ekibiina ky'emizannyo ekikyaganye tosobola kwefuula mukazi mu competing n'abakazi nga toli musajja ekyo wakitegedde bye bikyaganye you can't nzola okuba ndabye ebintu bingi nsonyiwa ebintu ebimu mbiyigidde na President Museveni oyo. Museveni sikiziganya naye ku bintu bingi ne he is a very tolerant person. Era ndoza Museveni singa yayina akajugumiro ke tuyina na speed eno fe singa twafadda. Taking a time kino nakiwuliriza kino nakola kitya nakikola kitya. You get it? Kiba kuyita omukulembeze. Ne abantu bonna MK muhozi kaine rugaba vayo. Oba muwenda yali ataasizzaako muhozi okufa. Ayinza omwabano ningo lwakino era mtasiza ngami nti oba singa kiba okitegeera he can't abandon him at the last. Nze nyina omuntu nalina serious disagreements naye yali ankoze ekintu ekinyiiza nnyo naye naafuna obuzibu nga bamutwalamu luzira nankubira essimu nenzijukira ku birungi bye yankolera ne mugamba omanyi kanzije ku Buganda Road Court awo ne muyamba n'avaayo kuba najjukira ebirungi bye yakoze eki bye yankoleddeko nemwe mukyamuka mupakuka kyovula ine gwanga tontaliza diba wa muda kika 3 omukulembeze oyina okubeera omukakkamu n'owuliriza era nze bwe ndaba omuntu ali mu office nga yefudde wa kitalo nnyo musabira busabizi nze nzuuka olumusaamu endo ogwekyo ne neegayira Katonda gwe mwami Gasho I doubt lwaki kwe yatugamba wano nti twaina Katonda baffe wano mu ggwanga. You remember whatever Katonda ategeeza ki Yesu Yesu bije mukola nze nkugambye ki Katonda gwensaba ffe tulina gye tuwaaba okkiriza nti omujulizi abakatu ekibabirive nga abajulizi bakola miracles siwe kiri bakkiriza nange bajjajjange bankolera miracles ozuuka ku mwenda nempaaba ffe tulina kooti ze tuwaabamu nga siza Buganda Road nonyenya ku nsaasi si kunyenya nsaasi si kwata nze ngana ku nsaasi mayini bwefaanana nempaaba kikungu oyo mutusalira omusango ani mutuufu kungu oyo yanziba bajjajja abo ne tuwaaba ate tuba tulyawo miracle nga zikoze eki zikolebwa kigera lwaki nsaba omujulizi gwe siinaako musaayi nga bajjajja bange we bali anti jjajja otalina kiyakola ng'abajulizi nze nkimanyi ayinza okuba nga nkoledde miracles nyingi kubuza ekibuuzo eddiini nga tezinaba kujja mu Africa bajjajjaffe basabanga ki basabanga bajjajja abo ngongereyo akalala bagendaga mu biti biyinjayinja ng'ebyo ate omusaalaba gwe musinza eddiini ya musaala giyingiramu kubamba amanyi obukambwe bwammwe naye mbadde nsobola okutwala ku frequency eyo ne weewuunya uliya kankubulire ate tumuli mu kisiibo kankuwa eddiini ziringa nga 5 Roman Catholic Church yavaawa si Roma si abakatoliki abaprotestanti baavaawa si Bungereza abaorthodox baavaawa Russia obusiraamu bwavaawa si Buwarabu ompulira ate eddiini ezaffe zaali wano lwaki zo ziri superior nnyo anti bino ebyaffe bagamba nti masitaani biki bani abagayita amasitaani lwaki ffe mu Catholic Church buli misa bateekamu kando twali twabula amukaminga mwe nani mwabula nani ze sibulangako abaddugavu baali baabula bali ne bajja ne batuzibula okimanyi nti ffe ng'abakatoliki tewali misa esomwa kabeere mu kitangala kitanga nga tewali musubaawa tewali misa ne papa anyenya akabani si bwe kiri lwaki nze bwe nkanyenya ne sheeka nga tusaba nti olonsamidde papa bw'akanyenya kali hole gwe kunguba okanyenya olwokoze eki
Nsamide. You get it? But you want to challenge everything. Gwe si challenge ngali omu ye Allah. Katonda. Oyajjayo enjuba n'omwezi. But you're questioning ebikolebwa okumusinza n'okumutendereza. Ziri kalicha z'abali bali benkumenyedde ze baatuleetako wano. Ekifemba ku topic eno. Singa Abachina global dominance gye bagezaako okufuna be bajja mu Africa 200 years twalibadde tusoma ddiini y'Abachina. Bwekiri. You get it? Kuba they are fighting for global dominance. Twalibadde gye tusoma. Era bajja n'eddiini zaabwe ne bazituteekako. Okitegeera? Jjajjange Falazio Malingumu, Sirasi Bulundu, Bantaganda, Bangalambe bonna buli omu ne bajjayo amagumba ge. Olya? Ne bajjayo amagumba ge. Nagange DNA machinga. Lwaki bwe ngenda ku ntaana yaabwe ne mbagamba nti kungu anfuukidde kungu. Owulira? Mubeeko ne kye mukola. Ne bamukwatamu. Ne bamukwatamu. Otegeera ndowooza? Tontaanulira busajja. So kankubuulire mu Africa wano eddiini zaatusangawo nga tusaba Katonda. Yali ngaakola. Kankubuuzemu ekibuuzo. Wane waffe tewali ddagala liriko likola. Luluuza bombo. Ebweriri? Wonderful. Ogenda mu kisaalu mu kisaka n'otema n'onyenga n'onywa n'owona. Oba amazike, there is a new study eraga nti amazike ezike ekazi singa lizadde omwana n'alwala lisobola okutambula okuva entinda paka nga kawempe nga linoonya ddagala nerireetera mu kamwa nerigaya neriwandula mu kamwa kaki k'omwana waayo. Wano mu Buganda wana abaana abawala bebalwa abaana babuyita buwooka. Omwana maama nga alina eddagala lyagaya n'aliwandula mu kamwa k'omwana omwana naawona olwonsamidde. Okozesa ddagala lyaffe lya kino. Ani yalitonda? Katonda. Katonda yatonda kalicha y'Abawarabu n'Abazungu ye mulala ku waffe. Nedda. Nze kuramuwaka namumaliriza be. So before you follow, you need to first ask questions. You must be a critical thinker. Nze era omuntu gwe saajuwinga naye oba gwe sikuba naye lwali yaŋŋamba nti ekitabo kigamba bwe kiti. Ebyawandiikibwa. Kasita ŋŋamba nti ekitabo kigamba bwe kiti. Ntambula ebyawandiikibwa. N'ebyawandiikibwa ezo kweza ebbaluwa zonna temulimu eriko deeti. Kati ebbaluwa abakolinsi gye bawandiikira ba Pawulo nze Gashumba evira mali nkwatirako wa. Kyoketi tenkwatirako wa. Finally kwene ensonga. I can authoritatively tell 50 years from today verse mu Bible mwe bagambye ati Katonda yasaanyawo ensi olw'ebisiyaga abazungu bagenda gijjamu kuba kati fenna kwe tulifaalinga nene banagijjamu Mwami Gashumba. Abantu kati Bible ne Quran bazina mu mutwe ku mutima. Kankusese abantu abatuwuliriza kati bameka banabeera wafuta 50 years. No, it passes on generations and generations. Abantu beerabira. Omanyi Bible yakakyusibwa emirundi esoba mu 6. Ndaba versions nyingi King James simanyi. Bujingo yababuuza mu ndageewo verse egaana okudivorcinga omuki. Paka today. Olw'okuba abazungu baagala ekisiyaga kiyingire wano buli verse evumirira ekisiyaga mu Bible bagenda gijjamu. Batukiza ebigendera byabwe. Ekifembayo. Waliwo sister wange ali Germany yaddaŋŋaanye obutogera nnyo ku nsonga zino. Kankubulire kino. Ntambudde ensi eno. Lwaki abazungu successfully bavunudde Bible mu nnimi zonna mu Luganda, mu Lunyankole, mu Lukiga, mu Lunyarwanda, mu Luvandimwe, mu buli kimu. Ompulira? Lwaki tebakyusa bitabo birala ebya chemistry, ebya biology abaana baffe basoma ne bidda mu nnimi zaffe? Because musomesa muzaabwe namu. Omanyi lwaki? Global dominance. Njagala ondageyo akatabo kamu akali ku syllabus wano nga World Bank oba IMF yateekamu ssente bakateeke mu nnimi zaffe ez'ekinnansi. Ekitabo kyokka kibataddemu ssente kikyusa mu lulimi Bible. Do you know what? Bible etambula ne colonialism ne imperialism. Bitambula byombi, they are cousins. Lwaki tebakwata Abbott gwe twasomanga physics, Abbott pure math. I bet my hand. Omukono gwange ngutaddewo globally. Mu buli nsi ekulaakulanye abantu basoma mu nnimi zaabwe ez'ekinnansi. Go to Spain, Spanish. Go to China, is the same. Go to Italy, go to Germany, go to China. Even France. Fe ebibuuzo ebimu twabigola okuba bitubuuzanga mu luzungu tutategeera. Akwera okunoonyeza okupya kulaga nti abaana bayiga ennimi engwira mangu nga basoose okuyiga olulimi lwabwe. Owulira?
in fact ne wana ensi kuzimu ezisosowaze ennimi zaabwe zitandise okulaga progress mu byenkulaakulana ng'eggwanga erya Ethiopia oliraba eryo balina ng'eggwanga balina alphabeti zaabwe basomesa mu nnimi zaabwe mpaka ku university mu nnimi ezaabwe n'ebitabo byabwe byonna oba physics oba math biri mu lulimi lwabwe. Singa tulina abakulembeze aba East Africa balumirwa abantu ba East Africa Swahili yalibadde compulsory nakyogera 2010 nga tulina basajja mivule ku radio okitegeera babyogerako wano babyakoma ompulira abaana baffe wona singa abaana bazaliddwa today bayiza Oluswahili nga bannakenya balwogera nga Batanzania 30 years from today bajja kuba basomesa Oluswahili mu East Africa yonna ompulira nkubuuzizza lwaki ekitabo kimu kye bavunula mu lulimi olwaleero. Okay, onagambye katoka weesa ebwayise jeno Gashumba yebalo kwesonyiwa Bobi awali kumulamwa ayogerere ddala ayogerere okay kale webale hello Kongo, I am Halson Kisalizi Nyabisojo nze nfa na Bobi Wine ankolera nnyo buli kaseera konna omwana wa Nupu oyo yafunye ku kyokulya. Mwami Kongo, ekigambo bisiyaga ewaffe mu bavandimwe tekiriyo era nkakasa teri muvandimwe ajja kulya bintu ebyo. Kongo nze teacher Hilary Gashumba does not know that it's Britain which supports education sector. Gashumba manye aliko mwami Kyagulanya muveeko. It is me Albert PSG Ndabira Frank, please nange kukya Bible tuli wamu. Jambo nze Kamoga ebutologo mubende Frank amulamusiza nnyo era ali kumulamwa nnyo jambo. Akungu webale kuwereza nze natanigirwa isife na matale mayuge Gashumba alimba nze sikiriza MK ndiye president addako yete kisoboka tikafuwe. Adam Kungu, thanks for the program. I'm Yusuf Nyantonzi in Masindi. Kungu webale kuwereza, thanks for the show Gashumba. Tell us your side. Do you support homosexuality or not? Amuvandimwe. Okay. Onagamba hai Congo bambi, we don't know the outcomes of ebisiyaga on our body. Tell us. Amkakuru Patrick Wangoiro. Kumanya effects. Singa ba MP baffe basalangawo nga kuluno bwe bakoze ku kisiyaga Uganda yali tambudde ne boogeza nnyo ebirimi babalanda Ismail bwayise. Haji Congo, Jambo, greetings to Papa Frank, but on the issue of Mwenda's statement, we need a public caution from MK, the principal himself, to give our followers a clear position of the MK movement. Awamazima Lubuka Andrew Youth Councillor Chikamulo Nakaseke, Adam Jambo, Nze Korodi, Nwoya District, Gashumba, Ibimumu Wagira, Ngebye Dini Nayate, Ebya MK, Okufuga Uganda, Simuwagira. Kungu, thanks for your good presentation. We have somehow come to know that Gashumba supports homosexuality, but he should be careful of what he talks. I'm done in Natete. Kungu, thanks for the great presentation. I'm Kabagabe Francis, listening in from Entebbe. Great for me, Honorable Alan at Gonza Blisa constituency. Kungu, thanks for sting Gashumba. Gerard Garasoya tuned in and enjoying the show. Yubwati wagambi ne wali wana mulala agambi wano agambye Kungu, I do appreciate Uncle Gashumba's submission on moral uprightness, though I still demand his promise of advocating for the boy child empowerment, which he promised me when we were at the Nextmedia Park in 2017 Kamucha. I want to talk to him at the reception, but you were out of time. I kindly request Uncle Gashumba. Okay. Aganti ebiseera ebimu otunulira mu business zo notunulira emikwano gyo gyolina n'ekifaananyi kyo mu public n'ogamba sika kwogera naye kansirike. Frank Gashumba said just today, I am an engineer, but Uncle Gashumba has made me a great thinker and a speaker. This has been my lesson today. I am on and listening. Konsunsu 075 itambufunze dala tumalize nteekateeka eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Nze naye mbuuza Franka ye bw'aba alaba ddala mwami Museveni ayina
omugongo gusayininga etteeka li ku kisiyaga kunsunsuzi hello kunsunsuzi hello kunsunsuzi hello sabo okay kunsunsuzi hello Hello. sebo sebo li kunsunsuzi Kwende sebo. yes Webale kweza kun. sebo tugende mu maaso akade tulina katono Wabula ntikanya ne Frank oyo. Nti geno MK president addako era yeyongera okubunyisa enjiri. kale webale nnyo hello radio 4 radio 7 hello onagambye kungu yamba owe Frank enamba yange mwagala ensonga y'amaanyi nnyo okay hello radio 4 unsunsuzi Hello. sebo Webale kutuweereza mugamba. sebo amannya go ne gy'osinzidde Nze bampita Kevin nsinzidde Embale. osinzidde wa Kevin Embale sebo. Kevin olimbaale Yes sebo. Yes sebo nfe twebaza mukulu Gashumba oyo. Okujja feno Easter nafa tekeyo kumanyi. Atusomese nekira twagala kumanya ensonga y'ebisiyaga yali side ki. okay webale Kevin baba okay Levi Erage, please help me convey this scripture to Pastor Bujingo and others who believe in divorce marriage 2:16 I hate divorce says the Lord mpulira nti ekyawandiikibwa kyamubula kale kafune babiri gwadida sembayo Radio 4 sebo Adam Kungu bakoze gwanga sebo bali kuwuliriza sema nange mpezezaayo yes onabera sendawula embuya sendawula message na Mwoza president Kyagulanyi Sentamu tuwe kubala omukisa mwamisende nebale nnyo sasira mwami sendawula ka message nakasomye tuwe ku mulala akakisa hello Hello kungwe balo tuweereza sebo bali kuwuliriza ono Ronald ngansinzidde ne Bujiri Ronald Buji mukoba mutya baganda bangabe Bujiri tuliyo bakalamba batugira buzibu bana mwe bali kuwulirisa radio 4 ni radio 7 kale sebo kati kibuto kyange kirije Frank Gashumba esebo yatukoba mbu bali kwendo webwe nabaire kuntebo ono muhozi kati ife ne 4 tutenda owa ife nabaire kuntebo muna Uganda wabale ino muganda wange omusogo kuva ebujiri buzize kibuzo kanfuna semba tuviona hello okay Matua John Richard Agambi I am tuned in and I'm enjoying the show sebo hello okay tugenda kukoma okay semba yosebo sebo bali kuwuliriza ono yogera ko sebo ne manga kusizinga eri abaana manga yes sebo tuteze fe tuwuliriza mukulu Gashumba mutumide ko ye bali kusomesa nsonga sebo kale abadde twebaza tukome awo masimu sigenda kwongera ku budde buweddeyo mwami Gashumba zaweddeyo dda naawe yensobi ogikolera ddala oleka n'osoma abantu nga siyana sawa na budde bubaddamu anyway kambe baze mwenna abakubya amasimu abaweereza message yes abatubeera naffe every Monday nekyengera kyemaliza nakyo nti nange oba kungu situina monopole ya kutegeera tusharinga namwe akatono ke tumanyiiko it's a free debate it's a free world ya kuwanyisiganya ndaba gyolaba mu bintu naye ate ekyo terina tufosinga mu kuttingana oba mu kuwalagana ompulira so mbasaba na Uganda mu developing culture eyo nti omuntu ne bwoba tomuwagira oba tomwagala mu respecting abeerewo n'endowooza ye kubanga omuntu ono gw'otayagala leero gw'olwanyisa ate ayinza okumaliriza ng'akyusa enkya n'adda ku ki ku saidi yo okitegeera ndowooza so kyensaba bannayuganda mpozi ekirala Geno MK atuuse bulungi ekitigumu agyagenda okumala ennaku 3 akola ki tuli ku kampeni ya kusimba miti lwaki yatambula yekka yatambula yekka ayina facilities zimutambuza bajjena bala tebagala kutambula ani abaganye okutambula nabo batambule okiraba yali kitigumu yatuuse leero agenda kumala ennaku 3 tulina programs Uganda yonna
omwaka ogugenda okuggwerako nga Uganda yonna agikoze eki omukolo ogunaafembayo I think in April gugenda kubeera Kigezi ku ssomero ensi yonna okuva e Rwanda n'okuva e Uganda wegenda okubeera. Nze Adam Kungu. Nze Frank Gashumba nzalibwa nze Frank Gashumba nsibuka Villa Maria Masaka district ndi musajja ndi muvandimwe ate ndi mukatoliki ngoli ki nze Adam Kungu osibuka wa tuddemu nga tuze lanya naye osibuka wa tuddemu nga tuze nze ndi muna Uganda by the way era nange ndi muna Uganda oli muna Uganda nsibuka Villa Maria nze buli wamungu awo akabiro kange basiru akuuma kabiro kange bakayita kayozi nedira mpeewo mpeewo yawe yekongo ye Uganda muzawula mutya bwe tuzireeta wano abantu bange ab'emasindi eyo njagala kubatumira mu ngeri y'enjawulo olabadde baga nti ngende nkiikirira abeeyo mu palamenti ekibbattaka kisusse ababaka be balina baafuuka bamata mabuku abamu ku bo teboogera tebateesa mu bintu byensaba Mukama ate nga bagoba ku ttaka tanteekangamu ekirowoozo ekigenda mu byobufuzi elective politics sibisobola abantu bali mu kunsaba bagala ngende emasindi eyo nze sigenda nze nsaba Mukama mpa obulamu tulina ababaka wano naye mata mabuku abamu ku bo teboogera bo boogera bye baboogera mu parliament bitawo bagoba abantu ku mataka balina abakiise basirise nkyakirowooza ku nyinza okulangira saawa yonna ogenda wa kukiikirira abantu bange ate nange nafunye obubaka esaawa yonna bwe nangirira nyinza okumaliza nga nange nzijeyo empapula akume jambo Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.